Okuva kkooti enkulu e Mubende ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde lwe yasazaamu okulondebwa kw'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mityana Joyce Bagala Ntwatwa eyawangulwa muna NRM mu kalulu akakaggwa Judith Nabakooba yadde nga Bagala yajulira wabula NRM yatandikirawo okunoonya akalulu. Waliwo abaagala okutuzaabuza buli gwe mulonda mwegendereze temulonda omuntu anaabalengera okugamba nti nabakoba naye mulonde baagala abantu bwe baagala. Oluvannyuma lwa NRM okulangirwa ku buwanguzi obwa ssente bwa disitulikiti y'Ebyekayunga, abakulembeze ba NRM okuva ddala ku Ssaabaminisita Robinah Nabbanja batandikirawo okwekulubeeseza Emityana era ebyobufuzi ebizannyibwa biraga lwatu nti gye bujja maaso wandibaayo akalulu. Ng'oggyeko entalo ku mikolo egy'ebyobufuzi egize gitegekebwa Emityana ng'abavuganya babiri n'amu ku bakulu mu gavumenti bazze okukyala Emityana okweruma omuguju naye enkambi ya Nabakooba mu butongole eringa etandise okunoonya akalulu. Obubaka obw'amaloboozi obuwera okuddamu akalulu kano si bwe bwokka naye n'emijoozi egiriko obubaka obusabira Nabakooba akalulu gitandise okukubwa, wabula Nabakooba bino byonna byegaanye yadde ng'akkiriza nti abalonzi Emityana basuubira okuddamu akalulu kano. Nze sinanoonya kalulu, nkola mirimu gyange ala ekirungi nti ndi munnamityana tosobola kuŋŋaana kgenda naye ng'amazima gali nti bannamityana basuubira by election. Okusinziira ku mbaka omukyala wa disitulikiti y'Emityana Joyce Bagala, bino byonna biraga ejjoogo n'okuggwaamu ensa mu bitongole bya gavumenti eno bwe kiba ng'omuntu asobola okutandika okunoonya akalulu ng'alinga amanyi kkooti byeneesalawo. Impunity ya gavumenti eno eri very evident, especially mu kiseera kino bwe kiba ng'omusango guli mu kkooti oli bw'aba akampeininga anyone, and I mean anyone, bw'abeera akampeininga abeera ng'amanyi kye kigenda okuva mu kkooti, naye omuntu ali very sane asobola okulinda ekinaava mu kkooti kubanga kkooti esobola okululinga engeri yonna. Ab'Emityana bategeera era bamanyi, era Ab'Emityana bamanyi ani mubaka waabwe, era abantu b'Emityana obwongo bwabwe bwogi nnyo basobola okutegeera oba kiseera tuli mu kyakuweereza bantu oba tuli mu kukuba kampeyini. Kyokka enjuyi zonna ziwera nkolokooto okuwefuka singa kkooti eneeragira akalulu kano okuddibwamu. If I was ready for an election, why wouldn't I be ready for by-election? Eno struggle tennaggwa, terina we yatuuse. Akalulu nakagendamu nkimanyi era nagendamu ndi mweteefuteefu. Gwe nali nvuganya nagendayo nga mumanyi takyukanga. Yes, ndi mwetegefu, sirina buzibu bwonna kubanga njagala kulaba nti obuwanguzi bwaffe buvaayo ng'ekibiina nga NRM ate nga n'abantu baffe beetegefu. Okusinziira ku Joyce Bagala, ekiseera kino kyandibadde kyakukolera bannamityana awatali kudda mu kwawulayawulamu bantu yadde nga Nabakooba agamba nti bino byonna abikola nga minisita w'ebyettaka atalina kimukugira kuddaka. Naye nga minisita nina okuba omutwe kubanga oba oli awinza n'okusanga omukulembeze w'eggwanga yasinziira ku bizibu bye tulina n'anteeka mu kifo kino ku lwammwe. Munnamityana ayagala Mityana amanyi nti yalonda dda abakulembeze be. Munnamityana ayagala Mityana amanyi nti Mityana yeetaaga kutambula ate mu mirembe. Kyokka ono agamba nti yadde nga NRM ekayunga nga NUP bwerumiriza nti yakwata mu bokisi wabula kagwa ke keetonye bannamityana baakusalawo. Problem gye tuyina abantu abasinga balaba ultimate goal nga muntu kufuna kifo. No, kuba bwe tugamba nti twagala enkyukakyuka bintu bingi bye twagalamu enkyukakyuka batugamba nti embeera eno mbi bannayuganda bagirabeko nti nno mbi. Kayunga was a good example because everyone saw it. But guess what? I am ready for the challenge. Okusinziira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya, ebiri Emityana akakiiko kabiwulira kyokka tekalangiranako okulonda ku kifo kino okutuusa nga kkooti esazeewo eggoye. Waliwo okujulira okwakolebwa era tulinda kuwulirizibwe mpozi kkooti nga bwe ne beeragidde kye kinaaba kiba kikolebwa oba kye kiba kigenda mu maaso.